Okusinziira kwa alipoota ya poliisi eyafulumizibwa mu mwaka gwa 2017-2018 abaana 1388 be bakaligibwa mu makomera g'abaana nga ku bano abaana 1259 baali balenzi. Wabula omuwendo guno guzze gweyongera, ekintu ekyongedde okweraliikiriza eggwanga naddala ab'ebyokwerinda. A boy child akyayongera kubonaabona guyingiwa, so bamunyiga waka ne bamunyiga ku street kati na ending up ng'ali muki mu prisons. Bangi ku baana bano bakwatibwa mu misango egy'enjawulo omuli okukozesa ebiragalalagala, obubbi, obutemu n'ebirala. N'emisango egyekuusa ku baana, defilement, child sex, osanga omwana nti ayibase n'omwana munne. Wabula ekizibu poliisi ekitadde ku bazadde abasuddewo obuvunaanyizibwa mu nkuza y'abaana olwo ne babalekera ensi okubakuza. Taata ne maama bafuula maka wozoni, barwana abaana ne batama ne badduka ku street. Kati kino kye kimu ku biwaliriza ekitongole ki Reach a Hand Uganda okutegeka olukungaana n'ekigendererwa ky'okuwa abavubuka omukisa okukubaganya ebirowoozo ku bintu ebibasoomooza n'engeri gye bandyagadde bigonjoolwemu. We are looking at teenage pregnancies on the rise, we're looking at child marriages on the rise, we're looking at different cultural practices like FGM still taking place on today. Nga basinziira mu lukungaana luno, abavubuka bategeezezza nga abakulembeze mu ggwanga nabo bwe bava ku bavubuka ne babaleka okukola bye baagala. Kino kiviiriddeko abavubuka okulaba nga abeerabirwa mu nsonga z'eggwanga ekibamalamu essuubi ne kibasindiikiriza mu bikolwa ebikyamu. So some of these young people stay redundant. They choose to look for ways to care for themselves the best. We have poverty. Abavubuka era banokoddeyo amateeka agakolebwa mu nnimi ze batategeera. Bwe buzibu bwe tusanze ng'abavubuka nti ojja kwesanga nti oluusi ne poliisi esobola okujja ne kukwata ne bagamba nti idle and disorderly. Naye ng'ate etteeka terikyakola ki? Terikyaliyo. Era ojja kwesanga nti abalala babakwatira mu common nuisance naye ate ng'ojja kwesanga nti nabyo oluusi biba bya bufuzi. Kati bano baagala wabeewo enkola ng'abavubuka nabo baweebwa omukisa okwenyigira ku bintu ebisalibwawo mu ggwanga. Young people are not a monolithic group. Young people are diverse. Young people have different needs. So if you don't formulate policies and laws that care for the last mile community, young girl, young boy, you're not addressing their issues. So we need to go back. How do we go and start from the communities themselves and ask them for opinions that should go in the policies that can help them. Ebibalo by'eggwanga biraga nti abavubuka bakola ebitundu 78 ku buli 100, ekitegeeza nti ebiseera by'eggwanga eby'omu maaso biri mu mikono gyabwe. Singa tewaba kikolebwa, eggwanga lyandisanga okusoomoozebwa gye bujja. Teddy Nakaliga, Agafeeyo ku Spark TV.